Yesu waffe yeebazibwe, nkwebaza nnyo gwandaba, ampuliriza, angoberera. Nze Miriam Jjumba nkwaniriza nnyo olunaku lwa leero. Kakati emu ku nsonga ngenda kwogera ku bintu bibiri. I don't know how long this is going to be, naye ngenda kugezaako okufunza obubaka buno bwe ndeese. Kakati obubaka obusooka bugenda eri bannayuganda. Ngezaako kukkaatiriza message emu Mukama waffe gye yaŋŋamba. Yayogera nange lwakuba obubaka obwo saabu expandinga nnyo olw'ensonga nti ebintu ebimu sisobola kubyogerako openly. Naye nga Mukama mu bubaka obwo yali agamba nti ensonga za Uganda azigoberera. Ngenda kukiddamu ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda, soogera just ku politics, njogera ku governance, njogera ku ebintu obulamu bw'abantu obwa bulijjo, ekkanisa, engeri ekkanisa gy'etambulamu, operation z'ekkanisa. Mukama agoberera obusuubuzi, ekonomi ya Uganda agigoberera, bannamwandu abamanyi, bamulekwa abamanyi, kwegamba system, healthcare system, injustices ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, obusamizi obugenda mu maaso mu Uganda, obufumu, diiru zonna ezikolebwa mu open ne diiru ezikolebwa wansi w'emmeeza, ebintu byonna ebikolebwa mu nzikiza oba mu kitangaala, Mukama waffe abigoberera. Tutera okubeera oluusi bwe tubeera mu nsi eno ey'omubiri, abamu tuyinza okulowooza mbu Katonda ye ali eri mu ggulu, ebintu by'oku nsi takola ki? Tabiteekako ssira. Njagala kukakasa, kubanga kye njogerako nkimanyi, nkikakasa. Katonda agoberera ebintu ebigenda ku nsi, abigoberera, abimanyi era abirinako solution. Era mu emu ku vidiyo zange nakoonako katono nti Mukama yasazeewo kukyusa obukulembeze bwa Uganda, ensonga za Uganda ez'obukulembeze agenda kuzidiringa nazo. Era mu bubaka obwo nayogera bwe nti gwe tokozesa maanyi go ga mubiri kugezaako kukyusa bintu bigenda mu maaso, kubanga tojja kusobola lwa nsonga amaanyi agali emabega w'ensonga zino ga mwoyo. Kati bw'onoogezaako okubikyusa gwe n'amaanyi go ag'omubiri ojja kukubwa. Sinakindi obulamu bwo tojja kusigaza, ne famire yo ejja kutemebwa, basically mujja ku scatter. Oba tukitegeera. Era mu message eyo nagamba nti tusabe okwagala kwa Katonda kukolebwe. Mu bubaka obwo Mukama we yali ayogera nange yagamba nti Katonda atadde ekkomo ku bukulembeze obuliwo essaawa zino, olw'ensonga nti ebintu ebimu bye balina okukola tebabikoze. Kwegamba they have not measured up ku standard Katonda gye yali ayagala bakolemu. Kankyogere bwe nti omukulembeze yenna alina kubeera muddu waabo b'akulembera. Mukama waffe Yesu yagamba atya? Nti oyo ayagala okubeera the greatest, ayagala okubeera omukulu, alina okubeera servant waabo bakola ki, baakulira. Amiina. Bane ensonga nze siriko oba kuwagira bukulembeze buli mu buyinza oba butali mu buyinza, nze njogera ebintu Katonda by'ayogedde. Okitegeera? Kati saagala obeereyo ogambe ono akolera opposition. Nze sirina opposition gye nkolera, ate sirina gavumenti gye nkolera. Gavumenti nkolera ya ggulu. Nze njogera ekintu ekiri mu mutima gwa Katonda. Katonda yasazeewo olw'essaala n'ebikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga, n'okuyiwa omusaayi n'obusamize n'ebintu ebirala byonna ebigenda mu maaso. Katonda agenda kukyusa obukulembeze. Nze sisuubira nti agenda kukyusa just politics. Agenda kukyusa n'obukulembeze bw'ekkanisa. Nkubira omulanga buli muntu yenna ng'olina ekifo ky'obuvunaanyizibwa mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu. Ddayo emabega otunuule ku kuyitibwa kwo. Ddayo emabega otunuulire mandeeti Mukama waffe Yesu gye yakuwa. Weebuuze, kye kino Mukama waffe kye yantuma okukola oba nedda? Olw'ensonga Katonda nkugambye asazeewo kukyusa obukulembeze. Amiina. Kitegeeza bw'oba tokyali ku mulamwa, because ekkanisa ya Kristo nnene okusinga individuals, ekkanisa ya Kristo nnene okusinga abantu. Oba tukitegeera? N'olw'ensonga eyo nkukubira omulanga gwe omukulembeze andaba, oba oli musumba, oba oli mubuulizi wa njiri, oba oli whatever it is ky'oli. Nkwegayiridde, ddayo ku drawing board otunule nti ebiseera Mukama we yakuyitira okutandika obuweereza obwo, okukola emirimu egyo gy'okola, okukola ekyaki eyo gye wakola, oba obuweereza bwonna bwe waggulawo.
okyali ku mulamwa oba nedda? Biki ebikuvuga? Biki ebikuvuga? Priority yo kati eriro, direction yo okyali mu kwagala kwa Katonda oba nedda? Bw'oba tokyali mu kwagala kwa Katonda nkukubira omulanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ddayo ku drawing board oddeyo mu kifo kiri Katonda kye yakusisinkanamu, oddeyo mu kkubo ly'olina okutwala, kubanga Katonda agenda kukyusa obukulembeze. Agenda kuwaanyisa emikono, agenda kuwaanyisa emikono. Kitegeeza Mukama agenda kweyimusiza abakazi n'abasajja abasazeewo okumunoonya nga tebamunoonyaako bintu biggwaawo naye nga baagala bwakabaka bwa Katonda bujje mu nsi eno ey'omubiri. Oba okitegeera kye ntegeeza? Katonda olw'okuba ekkanisa, ekituufu kiri nti ekkanisa zaffe zifuuse, ekkanisa ezimu zifuuse bakiyita batya? Yesu yakiyita atya? Empuku y'abanyazi. Abantu abakaaba amaziga essaawa zino olw'ebikolobero abakulembeze baffe abamu ab'amakanisa bye babakoze, bye babatuusizzaako. Abantu bakaabye, abantu balaajanye, bakabidde gavumenti ne poliisi n'ebitongole ebimu biblokinze justice eri abantu bano. Abantu bano kwegamba ebikolobero ebimu ebigenda mu maaso mu makanisa mu nzikiriza ez'enjawulo. Gavumenti ebimanyi, poliisi ebimanyi, naye kwegamba banyigiriza abantu. They have denied these people justice. Kati Katonda avuddeyo agenda kukyusa obukulembeze. Katonda agenda kukyusa obukulembeze. Nkwegayiridde mukwano gwange bw'oba ondaba, bw'oba ompulira, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ng'oli mukulembeze oba ng'olina mukwano gwo gw'omanyi nga mukulembeze mu kkanisa oba mu bukulembeze obw'omubiri bino ebya politics or whatever, ng'omanyi alina ekintu ky'akola ekitali kituufu, mutuuze omubuulirire, omujjukize okuyitibwa kwe, kubanga Katonda agenda kuvaayo mu maanyi. Sikakasa nti waliwo omuntu ayambadde omubiri mu mulembe gwaffe ne mu mirembe egiyise n'egigenda okujja asobola okuziyiza omukono gwa Katonda. Mbadde saagala mukono gwa Katonda gulwane naawe. Bw'oba okimanyi nti priority yo tekyali ku bantu b'oweereza, nti priority yo etunuulidde ebintu birala, nti ekkubo Mukama waffe lye yakuyita okukwata walivaako olw'ensonga emu oba endala, obanga otya okukola Katonda kye yakuyitira okukola, nkwegayiridde, ddayo gy'olina okubeera, kola ky'olina okukola, kubanga Katonda nkugambye agenda kukyusa obukulembeze. Amiina. Kati kanzire ku sayidi ya politics. Obukulembeze governance. Mukama waffe Yesu agenda kukyusa obukulembeze. Yasazeewo kyawedde. Olw'ensonga nti awadde abakulembeze baffe emikisa egutali gumu ebiri, omwaka ogutali gumu oba ebiri, okukola kye balina okukola eri bannayuganda, okuweereza bannayuganda. Nkimanyi balina ebirungi bye bakoze, naye kirabika okusinziira ku minzaani y'eggulu, they have not measured up. This is not, by the way, kino tekiri nti oba mpagira gavumenti oba sigiwagira, nedda. Nze njogera kyempulidde okuva ewa Mukama. Kaakati ngenda kugamba bwe nti, nkwegayiridde munnayuganda ndaba, munnayuganda mpuliriza. Togezaako mu maanyi go ag'omubiri kulwanisa bukulembeze bulimu mu ntebe. Nkimanyi it's the logical way of doing it. Naye nkukakasa Katonda yagambye bw'ati nti mundeke nze ndiringe n'ensonga, ngenda kufikisinga eggwanga lyammwe, mumpe obudde nkikole mu budde bwange mu ngeri yange. Mukama agambye ati mumpe obudde nkikole mu ngeri yange. Njagala nkutegeeze bwe tojja kusobola kukunulayo basajja abo n'abakazi mu bifo byabwe na kukyusa ggwanga lino kulituusa w'oyagala, kubanga oli just oyambadde mubiri na musayi, tolina amaanyi gamala kukikola. Leka Katonda eyabaganya okujja mu bukulembeze, eyabawa mandeeti yennyini yaba abajjamu. Amiina. Era ye Katonda asobola otulondera omukulembeze omutuufu. Katonda tagenda kulonda mukulembeze ffe gwe twagala, agenda kulonda omukulembeze ye gw'ayagala. Njagala nkujjukize nti Isirayiri bwe yasaba kabaka, Katonda yali tayagala Isirayiri ebeere ne kabaka initially. Bw'onna osoma ekitabo kya Samwiri ekisooka ojja kiraba. Amiina. Naye Isirayiri yasaba kabaka n'ekaaba n'egenda wa Samwiri n'egamba, ffe twagala kabaka, twagala kubeera ng'amawanga amalala, naffe twagala kabaka.
Samwiri n'abagamba Katonda ye kabaka wammwe ne bamugamba tetwagala kabaka ali fiziko, tetukyayagala Katonda tetumulaba na maaso, naffe twagala kubeera ng'amawanga malala. Era Bayibuli egamba mbu Samwiri n'agenda n'ayogera ne Mukama. Mukama n'abagamba tebagaanye ggwe naye bagaanye nze. Ngenda kubawa kabaka okusinziira ku ngeri bo gye bakola ki gye baagala. Mukama kwe kubawa Sawulo. Era ndowooza mulaba ebintu Sawulo bye yakola. Mulaba ebintu enkomerero ya Sawulo bwe yali lwaki kubanga si ye kabaka Katonda gwe yali ayagala okubawa. Amiina. Naye olw'okuba abantu baateeka pressure ne bapushinga. Mukama n'agamba kambawe kye mwagala naye mugenda kifunamu obuyinike. Kakati mbasaba bannayuganda temukola kintu kyonna mu maanyi gammwe kugezaako kukyusa bukulembeze kubanga si mmwe mwabuleeta. Amiina. Katonda ye yennyini agenda kusalawo mu budde bwe mu ngeri ye mu methodi ze. Mbagambye Katonda pulaani za Katonda teziri nga pulaani zaffe n'engeri za Katonda teziri nga zaffe. Amagezi ga Katonda tegali nga magezi gaffe. Mu kiseera ekituufu Mukama waffe agenda kuyingirawo era ensonga zino yaziyingiddemu azimanyi. Eggulu liyinza okuwulikika ng'eriri silent naye Katonda tali silent. He's working in the background. Amiina. Era Katonda nsuubira nti ayagala enkomerero yaffe ebeere ennungi. Ayagala Uganda edde ku musingi ogw'okutya Katonda. Ayagala justice, ayagala obwenkanya eri bannamwandu. Ayagala obwenkanya eri abo ababbiddwako ettaka. Katonda ayagala obwenkanya eri abaana abakwatiddwa, eri abakazi abatulugunyizibwa mu maka. Katonda ayagala obwenkanya eri abantu abanyagiddwa mu makanisa. Kwegamba abafereddwa. Katonda ayagala obwenkanya, ayagala okuggya ebintu ng'obusamize n'obufumu mu ggwanga lyaffe. Ayagala kutereeza ggwanga okuviira ddala ku ntobo yaalyo paka ku leadership eya waggulu. Naye tojja kusobola kubituukako, tojja kusobola na kubiraba n'amaaso go nga toganyiza Katonda kukola mulimu gw'ayagala kukola mu ngeri ye. Njagala okuwa example. Sigenda kusoma scripture, ngenda kuwa just example. Musumira mwe mumanyi Bayibuli. Kakati Mukama waffe kasita ya Katonda bwe yagaana Sawulo, bwe yamurejectinga, bwe yamugoba mu maaso ge, bwe yamugoba ku ntebe y'obwakabaka. Katonda yawa Sawulo ebintu bibiri. Yamuwa assignments bbiri, Sawulo teyazituukiriza. Era Samwiri olw'okwagala ndowooza okuwolereza, teyawolereza nti ekintu Sawulo kyakoze nti kirungi, nedda. Yagenda ewa Mukama ng'asaba Mukama asonyiwe Sawulo. Omulundi ogusooka n'agenda n'akaabirira Mukama. N'amugamba Mukama, musajja ono omusonyiwe ku lwa Isirayiri. N'omulundi ogwokubiri. Amiina. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba mbu Mukama n'agamba Samwiri, onookomawa okukaabirira, okusabira, okuwanjagira omusajja nze gwe ŋŋaanye. For how long will you pray and plead for the case of this man who have clearly rejected? Kitegeeza ki? Nti gwe ne bw'onoosaba obukulembeze obuliwo busigalewo. Kubanga Katonda abugaanye, kiwedde, biwedde. Amiina. Naye, this is a disclaimer. Kano kakwakkulizo. Okusinziira ku Bayibuli, Mukama bwe yagoba Sawulo ku ntebe y'obwakabaka, n'akwata Dawudi n'amufukako amafuta. Dawudi teyafuukirawo kabaka. Kyatwala emyaka. Era Sawulo yasigala mu ki? Ku ntebe y'obwakabaka naye ng'ate Mukama yamurejectinga dda. Kitegeeza ki? Newankubadde ng'obukulembeze obuliwo kati Mukama asazeewo abuggyewo, tekitegeeza nti bugenda kuvaawo. Kati nga ffe bwe tukyagala, Bannayuganda bangi bwe bakyagala, nedda. Bagambye engeri za Katonda si z'engeri zammwe. Muyinza okwagala, you may attempt okwagala okuggyako obukulembeze buno mu mangu ku sipiidi gye mwagala okubuggyako, and you make it worse. Njagala okukuwa example gy'amawanga nga Iraq. Nakati ssaawa zino bakyekuba. Okuva mu 2023 nali nkyalina mu secondary. Kuva mu 2023 nakati bakyalwana. Tunuulira amawanga nga Libya bakyakubagana, Egypt, Tunisia. Amawanga gyonna abantu gye bagezezzaako okujja abakulembeze mu buyinza nga bakozesa eryanyi ly'abantu, amawanga agasinga tebasucceedinze.
kwegamba they've got worse. Oba kitegeera oba tukitegeera bwe munaagezaako nga bannayuganda mu maanyi gammwe olw'okuba mulabye ebyokulabirako ebiri mu mawanga amalala njagala kubasaba mulabire ku byokulabirako ebiri mu mawanga amalala ge mulabye nti ne bwe munaakozesa foreign forces amawanga amalala agatusinga amaanyi militarily ne economical okugezaako okuggyawo obukulembeze buno it will get worse. Mbasaba bwe muba mwagala okwagala kwa Katonda kutuukirizibwa eri Uganda, kuno si kwagala kwange, si kwagala kwa muntu, kuno kwagala kwa Katonda kwe communicating. Bwe muba mwagala okwagala kwa Katonda okutuukirizibwa mu Uganda, do not attempt okuggyawo obukulembeze obuliwo nga mukozesa amaanyi gammwe. Temujja kusobola. Ebintu bigenda kweyongera okwonooneka. You will lose your lives. Tukitegeera. Kati n'olw'ensonga eyo mbasaba mbakubira omulanga. Buli omu w'oli yongera okusaba okwagala kwa Katonda kukolebwe mu ggwanga lyaffe. Katonda yennyini agenda kuvaayo akole nga ye bw'ayagala mu kiseera kye, mu budde bwe, mu ngeri ye, mu makubo ge. Amiina. Mbeegayirire temuwuliriza muntu yenna ababuzaabuza. Ne bw'abaani. Nange njagala nnyo Uganda prospering. Nze omu ku bantu abatayagalira ddala injustices. By the way, nze sifaayo nnyo ku ani akulembera. Nabbanga kiryamalako ng'omuntu. This is my personal opinion. Sifaayo. Kasita abantu bafuna services ze badeservinga nga namwandu mbamulekwa enfuuza abantu abali vulnerable abantu abakadde abakaddiye mu myaka nga basobola okubeera obulungi ne beeyagalira mu ggwanga lyabwe ng'amalwaliro waliyo eddagala. Okitegeera nze byebyo ebintu bye njagala. Kakati omukulembeze yenna Katonda gw'abaaganyiza okubeera mu ntebe mu budde oba mu kigero ky'obudde ky'abamuwadde kasita akola okwagala kw'abantu kyentegeeza kasita akola ebintu okwagala kwa Katonda n'akola obulungi. Nze nga Miriam Jumba sifaayo ani ali mu ntebe. Kakati saagala olowooze mbu message eno ngireese olw'okubanga nkyawa obukulembeze obuli mu buyinza nedda. Kubanga muyinza okwagala okuteekako omuntu omulala. Mwe gwe mulowooza kubanga Bayibuli egamba Mukama waffe Yesu Katonda yagamba bw'ati nti yagamba Samwiri nti genda mu nnyumba ya Yese kubanga ndabyeyo omusajja alina omutima ng'ogwange. Era Samwiri bwe yagenda okufuka amafuta yali agala kufuka amafuta ku batabani ba Yese abakulu kuba balabika bulungi balina ekiwago balabika bulungi be attractive ate nga bali mu magye. Kati ng'okusinza ku ndabika ey'okungulu balabika bajja kukola. Amiina. Mukama n'amugamba oyo abo si bennunze kubanga nze nkebera mutima nze siringa mwana wa muntu. Kitegeeza omukulembeze Mukama waffe gw'agenda okutuleetera ayinza okuba nga si gwe tusuubira. Nga bw'omutunulira bw'oti ku feesi n'ekikula n'okusoma kwe ne karizima ye nga si ye yalibadde mu ntebe. Mbasaba bannayuganda temugezaako kuyingizaawo muntu Katonda gw'ataganyizza kuyingirawo. Ffe tuyinza okuba abantu abayinza okuba bannayuganda abasinga bayinza okuba nga balina omuntu gwe baagala atuule mu ntebe. Okitegeera sigambye nti Katonda tamwagala nedda kyengezaako okugamba kye kino tuganye Katonda ye atulondole omukulembeze kubanga ye akebera mitima. Nkubuulira amazima omuntu ayinza okuyimirira n'ayogera buli kigambo ekirungi naye nga omutima gwe si gwe kitegeeza. Tukitegeera kati mbadde nsaba bannayuganda tuwe Katonda obudde. Let's trust God, tumukkirize tumwesige ye agenda kutuleetera obukulembeze obutuufu obuli ku mutima gwe obugenda otuyamba obugenda otukulembera okutuyingiza mu magenda gaffe nga bannayuganda. Amiina. Njagala just kukuwa brief example okulaga nti Katonda ddala afollowinga ensonga ezigenda mu maaso mu nsi. Katonda azigoberera ddala. Omwezi oguwedde ebintu ebimu nga bwentera obbaga ebintu by'omwoyo bizibu bibuzaabuza. Akati nze neesanga ndi mu ggulu nayingira this year omwezi oguwedde nayingira eggulu. Kati we natuuka nasuukira mu ekizimbe yali
room gye natuukiramu yali nnene olaba nga abantu we bakolera pulaani oba strategy abantu we bakolera strategy z'entalo oba ntala nnyo okulaba firimu ezimu njagala nnyo firimu eza intelligence saagala nnyo firimu zino za bintu bya love njagala nnyo firimu nga za intelligence kubanga kibeeramu nnyo okulowooza you predict you preempt you think obeera flexible ebyo ebintu byensinga nze okwagala okulaba kakati yesu mukama waffe yesu asobola kugamba asobola okujjira mu bifaananyi eby'enjawulo asobola okujja nga kabaka asobola okujja ng'omwana gw'endiga asobola okujja nga kabona emirundi mingi azze naye nga nze azze nga mulaba nga baze nga ndi mugole we nga naye mugole musajja nga azze kunnona asobola okujja ng'omusomesa asobola okujja nga kamanda naye ate asobola okujja nga servant kwegamba atuula mu offices ez'enjawulo kati nze okusinziira ku office gye namusanga ayimiriddemu kuba yali tatudde mwalimu baalinga abamalayika nga 6-7 be baalimu bokka naye nga bandabikira baali high ranking kusinziira ku ddaala nga wola military ranks amadaala ga military nabasanga mu situation room era baali beetoolodde emmeeza yali nnene nga kuliko maapu y'ensi naye nga balabika bapulaninga strategy nga balina ekintu kye bapulaninga okukola era yesu yaliko ye yali nga wogamba komando ow'oku ntikko nabasanga bali busy era in fact omugongo gwe gwali gufeesinze oluggi omulyango mwe nayingirira kati bwe nayingira the moment I stepped my foot mu mulyango bwe nti kirabika okusinza ku ggulu ku timing y'eggulu I was expected there kubanza olwalinya ekigere kyange munda bwe nti yesu n'akyuka n'agamba ozze kati n'agamba bano be yali nabo 7 n'abagamba kankomewo kamalirize ensonga eno kati najja nambuuza oli otya ne mugamba ndi bulungi mukama wange nga bw'obimanyi munne bwe tubeera mu maaso g'abakulu weewombeeka neewombeeka omukulu nambuuza oli otya ne mugamba ndi bulungi mukama wange kakati awo wennyini we nnali nagenda okulaba nga waliwo malayika yali musajja naye ng'alabika nga olaba abakoreya bwe bafaanana simanyi oba mubaawula abantu abamu tebaawula Bachina Bakoreya Bajapani Bafilipino abamu tebabaawula nze nsobola omulaba ne mwawula kakati omusajja yali afaanana nga olaba Abakoreya bwe bafaanana kati n'angamba let me introduce you to this angel n'ambulira erinnya lye ne twekwatamu nga omu n'ashakinga hands nga mu meetings for the first time n'angamba ono ye malayika avunaanyizibwa ku South Korea kati tuba tukyayogera basatu nze yesu ne malayika tuba tukyalina ensonga tukyadisikasinga malayika omulala n'ayingira era mu mulyango gwe nayingiriramu era naye musajja naye nga naye era afaanana ng'Abakoreya kati n'ayingira n'agamba oli ose n'ojja ng'alinga mugamba otuukidde mu budde yesu yayogera olayiko oli ose n'ojja let me introduce you to Miriam n'annyanjula n'angamba ono ye malayika avunaanyizibwa ku North Korea kati n'angamba yesu yayogera kati tufuuse baana nze yesu ne bamalayika ababiri owa North Korea n'owa South Korea kati n'agamba bw'ati nti nina ensonga ze njagala mu disikasinga ezikwata ku mawanga ag'abiri yesu yagamba nti ekintutteyo mu ggulu nze ne bamalayika bano ababiri tudisikasinga ensonga z'amawanga gano abiri tukaminge twa conclusion tumuddize feedback era bwe yamala otugamba yesu ye n'addayo mu meeting eri gye yabaddemu kati ffe ne tukola ki netandika okudisikasinga abasatu nze ne bamalayika bali ababiri lwaki example eno ngiwadde njagala kulaga nti yesu personally ali involved mu nsonga z'amawanga agali ku nsi kati saagala obeere eyo ogambe ffe bannayuganda mukama atatuwulira nkugambye mukama awulidde essaala z'abannayuganda era ensonga zaffe agenda zikolako nze nkwadde example ya Korea amiina
olala bwendiba nfunye omukisa ndikunyumiza olunaku lwe bantwala okulwana olutalo mu Russia. N'agamba ensonga z'omwoyo zibuzaabuza. Nagendako mu Russia ne nnwana olutalo nayimusibwa omumalayika yajja nannona nga ntutte kulwana lutalo. Waliwo abantu, waliwo kakliiki akaali kalwanyisa enjiri ya Kristo mu Russia, bantwala ne nnwana naye ekyewuunyisa ebyokulwanyisa nabisangayo bye nakozesa okulwana. Era kwegamba njagala kulaga nti Katonda apatinaringa n'abantu. Sigambye nti yeetaaga abantu okusobola okutuukiriza okwagala kwe, nedda. Akolagana naffe. He partners with us okutuukiriza okwagala kwe ku nsi eno eri physical. Kati example zino nzikuwadde otegeere nti Katonda ensonga za Uganda azimanyi, azigoberera, era azikolako ku background mu nsi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo eri bize. Amiina. Kati saagala oggwemu mwanyi gw'abadde asaba, gw'abadde asuubira, nga weesize Mukama okufikisinga eggwanga lyaffe. Mukama agenda difikisinga mu ngeri ye. Era nsaba nnyo nti abakulembeze abali mu buyinza essaawa zino bakyuka ne beenenya obutali butuukirivu, ne beenenya olw'ensobi ze bakoze. Nkimanyi balina ebirungi bye bakoze, naye n'ensobi ze bakoze bazeenenye mu maaso ga Mukama basobole okusigaza obulamu bwabwe. Amiina. Kubanga nze sisuubira nti newankubadde omuntu akoze ekibi ti Katonda yali mwagaliza okugenda okuzikirira. Nedda. Katonda waffe tayagala muntu azikirire. Ky'oba olaba mbagamba nti omulabe wo si ye muntu akuliraanye. Omulabe waffe ye Sitaani. Sitaani yakozesa abantu. Amiina. Sitaani yayingira omuntu n'amukozesa. Era mu vidiyo emu ku ze napostinga last year nagamba bwe nti Sitaani akozesa nnyo abakulembeze. Sitaani akozesa nnyo abakulembeze n'abafukiddwako amafuta by the way, kubanga nabawa example ya Dawudi engeri Sitaani gye yamusendasenda abale Isirayiri. Mukama natta malayika wa Mukama n'aleeta judgment n'alamula Isirayiri olw'ensobi ya Dawudi. Abantu 7,000 ne bafa, 70,000 ne bafa kawumpuli. Amiina. Era wonooba osomye Bayibuli ojja kulaba nga olunaku olumu Sawulo yakola ensobi natta Abagibiyoni. Abagibiyoni baali baakola endagaano ne Isirayiri nti nze tontabaala nange sijja kutabaala. Sawulo n'amenya endagaano eyo. Olaba nti Katonda agoberera n'endagaano eziri wakati w'abantu. Katonda n'endagaano eziri wakati w'abantu, endagaano eziri wakati w'amawanga azigoberera. Era Bayibuli egamba nti ne wabeerawo enjala. Enjala yagwa okumala emyaka 3. Emyaka 3 egidiriŋŋana. Ate ekyewuunyisa enjala eyo teyagwa mu biseera bya Sawulo, yagwawo mu biseera bya Dawudi. Naye nga Mukama alamula Isirayiri, kwegamba yali alamula Isirayiri olw'ekibi kye yakola nga Sawulo yakikola, yatta Abagibiyoni. Kati olw'endagaano Isirayiri gye yali yakola n'Abagibiyoni nga bayingira ensi ensuubize, Mukama n'agamba Dawudi nti ndi mu kuvunaana musaayi gw'Abagibiyoni gwe mwayiwa mu biseera bya Sawulo. Bayibuli egamba nti abantu enjala yatta abantu. Enjala ya myaka emeka 3. Bayibuli egamba Dawudi n'agenda n'anoonya Mukama ng'amubuuza kiki ekireese ekyeya kino, kiki ekireese enjala eno etta abantu. Mukama n'amugamba mbavunaana omusaayi gw'Abagibiyoni. Kitegeeza Katonda following ensonga ezigenda mu maaso mu nsi. Njagala okumaliriza bwe nti mukubira omulanga weeyongere okusabira eggwanga lyo, weeyongere okusuubira Katonda, weeyongere okutrustinga Katonda. Katonda tumwesige agenda kututuusa ku nkomerero ennungi. Mukama waffe akunjagalire, akukuume, akuwe omukisa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Bye bye.